ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Hello everyone, my name is Sammy K. I work with Unique Media, a gospel platform committed to sharing love and hope in our community. On 30th May, we will be hosting an outreach called Unique Girls Empowerment. Yes, Unique Girls Empowerment. Our mission is simple but powerful: to support and empower young girls between the ages of 15 and 18. Many girls in our community struggle to access basic menstrual hygiene products. So something that is completely natural often becomes a reason for shame, stigma, and even missing school. That is why our message is clear. Menstruation is natural. The stigma isn't. Through this outreach, we aim to provide reusable sanitary pads, soap, shavers, knickers, and other essential hygiene items to young girls in need. Our target is to reach 200 girls and remind them that they are loved, valued, confident, and beautifully created by God. But we cannot do it alone. We invite you to partner with us through donations, support, or simply spreading the word so that together we can make a difference in these young lives. If you'd like to support this cause, please contact us on +256 786 026 647. Join us as we stand together to empower the next generation of young women. Remember, menstruation is natural. The stigma isn't. God bless you. Abatatya biduduma. Bamukeera lumu. Wamutumira eggaali. Namusindikira eggaali. Yebo ine eggaali. Nyine eggaali yange ebeera yeeyo mu kava. Namo aba ali awo akyalira kisinze mukwolo yajasuze na mu ntebe. Yeebakiriza gwamusuzeeko. Eggaali nejja. Ani nabasooka bagamba emmotoka yange kasita mugirabawo. Awo mbanjirina muki? Mutaano. Ye yali esinga okwagala oba otagenda nakyo. Kubanga yali omuntu tomuwaate kwetegeka. Nange namukwata anaweya. Nze ate ebyo mbikola nnyo. Kasita omuntu ankola ekintu nakwanga kati nalokoka enawe. Naye luli kasita omuntu ankola ekintu kukwata anaweya. Nyinza n'okugamba nkusonyiye ebiki. Ng'obala. Nga nkubala. Eggaali ezze. Eggaali ng'ejja ku makya kokoko. Agenda okulanga bayingira. Jukira aliwo bw'omu kati empale ne zitandika omukankana. Ne mbagamba mutuuka munda mumumpe. Ne batuuka munda ne bamumpa essimu. Ne mugamba kwata ebibyo byonna. Kwatamu buli ky'owulira ng'oyagala. Nfulume. Ate wangambye mu nnyumba teyayinaamu kiki? Yalinamu engoye, nali namugulira engoye engatto. Ogyeko of course engoye z'engatto. So ate n'omukaa akwate buli kimu kyayagala. Akwatemu kwegamba ebyanguwa nga bw'ona okwatamu blanket, mifaliso, suuka. Nali saagala bintu byange binene kubitwala. Kandi nali mbimuwadde, nali ngenda bimuwa naye nenzirawo ne ŋŋamba singa nze gwe bakyawa. Baali bimpadde. Akatwaleko ebitonotono kale. Okitegera already namuwa ssente. Engoye n'ayoola. Engoye ze yatwala zimwambaza n'emyaka 2. Tokisusa. Farida tokisusa. Myaka 2 ogamanyi. Kale 10. Kale ayinza obeererawo. For a time. Tugenderawo. Gatoze mugula ki? Ngoye. Emyaka ne gyekola ki? Ne gigenda oyinza n'okukaddiwa. Tekisoboka. Anyway. Nga mugamba kwatako keesi gy'oyagala, nalinamu keesi 2. Ennene. Mugamba kwatako keesi gy'oyagala oteekemu byonna ebibyo.
era naye n'ayoolamu awo byonna nemala nasooka naŋŋamba mbadde nsabayo ennaku 3 neetegeke ne mugamba zaaki naŋŋamba neetegeke ne mugamba weetegeka kinakugamba dda okufuluma n'esente nenzikuwa kati wonooba olina wakunoonya nyumba ne leero jjagifuna because you are on the street out. Naŋŋamba ne mugamba ne mubuuza ekirala ki ky'oyagala mbadde njagala set oba yaŋŋamba set ng'ayagala mbu TV n'emizindaalo na biki sound system yaŋŋamba sound system ne TV ne mugamba kuliko yadde ekikumi kyo banange nali mukambwe nange nali ndi mukoowu namubuuza kuliko yadde ekikumi kyo wateekako meka naŋŋamba siina kye nateekako ne ŋŋamba kyotalina kye wateekako ebyo byotutte bikola ki bikumala namba nensaba emmotoka nvuge njitwale njajjizza konze bakuvuge bakutwale yonna gy'olaga naye tebagikulekera mbadde nsaba emmotoka eno ogindekere nkole Uber nti nali namuwa kukola Uber ne mubuuza ssente za Uber sente z'okoze mu Uber olinawo mmeka sofa kubanga omaze kumpi omwaka mulamba naŋŋamba siina yadde ekikumi ne mugamba kati omuntu nga ggwe atalina yadde ekikumi nkwesiga ntya okuwa emmotoka yange kuba nsinga oŋŋamba nti nyinawo emitwalo 8 manya omuntu ono ategeera naye yayagala akundaga nti talina ate ekyo nekimukola ki kimukuba mugamba kati gwe omuntu nakuwa emmotoka togisasulidde ki togiinaako ki nkukoledde gundi ekola Uber oŋŋamba otya nti toyinaawo wadde akantu ne mugamba ne wenagikuwa era kyekimu era ogenda kuba nga toyina yadde akantu nedda bijja kukyuka ne mugamba no I already know your stand. So Boy Child n'omugoba wotyo Boy Child ne bamunvugira paka mu kibaala gye namujja naye baŋŋamba amaziga agaali awo miranga n'amaziga naddayo ku reset naddayo mu bitiibwa tewali bitiibwa naye amaziga mbu agaali awo bambi n'eggaali yamukabirako kati Farida wootyo ewagoba omusajja bwe ntyo bwe namuggyako nali nyina omweggyako kubanga teyali mu gundi yange teyalina kubeera mu magenda gange yali sitaani nga yamuseetinze kunziza mabega kunziza mu byenavaamu kunziza mu myenge kunziza mu life eri gyoyagala nali nagivaamu naddaddaddadda emyaka mingi naye laba wengenda nga njiddamu mpola kiraavu so omuntu oba oyina naye nakirabanga era namugamba nyina kusooka kweyawulako ngalowooza naye byayitawo time omanyi kati abo abantu abalowooza abalabanga tosobola akulina mu ttaano yakumala oyogera bwogeza bimuyita wano ne bifulumira eno mu kifo ky'okubaako kyakola akugase by the way ekyo nakyo kikulu mu marriage oba no relationship yonna tera nnyo kigereza ku bakyala wafuna omusajjawo nga temulina adde n'ekikumi mukama n'abayimusa oba osobola okuddayo okusoma ddayo osome oba olina okuddayo weteeke ku level exactly oba osobola okubaako byoyiga mu bizinensi genda obige naye omuntu bakujje mu katanga buli kaseera odda mu katanga kiringa kuleeta mu lubiri naye ng'oddayo eri era mamala ne bagamba nayagana okumakinga up otherwise omwami oyo munaafuna bizinensi olw'okuba goganye okulinnya agenda funa omulala gwatuuza mu bizinensi tuterezeemu awo yesi mugamba yafuna ssente yanneerabira naye olumu oba olina okwambusa level ogatte ku muntu kubanga omuntu naddala fe abantu abalina ku busente sami
omuntu kasajja nga takugattako ffe twamanyira bintu bitugattako omuntu alina kujja mu bulamu bwo nga akugattako alina kyakwongerako. Yes, kati oli tasobola kujja nga akutoolako obutoozi n'obeera naye ndyeko kyendya atonnagoba kubanga samingasa kati gwongasa naye nkubuulirayo akantu kano samingasa lw'olikera n'ongoba wojja okakasa nti ki tugoba be tusula nabo mu buliri kati ate ggwe ako oli kiraba so kati Farida yalabuuza kino ekibuuzo oyinza okurileetinga ekyaliwo ne kati ekiriwo kati kyekyenjawulo ku luno kyewakola kyoyimirirako n'ogamba nti toliddayo kyotaakola luli kubanga luli wagamba era nakyo kyaliwo noota neera noddamu n'okigwamu kyekyenjawulo ekyakolebwa ku luno omukulu ono we yagenda kyogamba nti kati nakola wenti ne wenti ne wenti weziba nsobi nga zaakolebwa oli olwasooka nazo zitugambe nti olumu tukola ensobi wezi ne weziti ki ekyenjawulo ensobi gye nakola ojjukira oli omuntu gwe nakugamba eyasooka jjukira yayingira n'alekawo loophole naye seenenya nali neetaagisa okuddayo fuli naye seenenya oli kasita namuta nasigala going on obulamu bwasigala butambula yes obulamu bwasigala butambula nga naye si spiritually nasigala mu spirit mwendi nga naye si nnyo kasita okitadde yes kasita nkitadde kiri naye nasigala nga nywamu katini nga ate waliwo nabeera desperate nentandika okunoonya abantu abakola ki abakubeesabeesa n'omuntu ow'okumpasa nanoonyako ku muntu ow'okumpasa nenfunayo omuzungu awo ngenda okulaba nga ate ta aligninga bunabu kyenjagala ayagala genda France ate nze ndi UK kweganga plans ze endala nnyo waliwo watuuka ng'oyagala ku bufumbo bubi nnyo si bubi nnyo ati wotuukira okubeera Farida wotuukira okubeera mu depression naye gwo naawe oyina engeri ebintu gy'obisavuwaza mu depression ngani abeera mu depression because of onoonya musajja kale ndimu ka desperate wali desperate omuntu ali desperate aba asobola okukola ekintu kyonna nagendako ku gundi ku dating site yes mukama yebazibwe naye ng'olaba nti kyava ku oli eyasooka tewabikwata bulungi nali nyina okudda mu mukama nenoonya mukama neneenenya bulungi nentaningira ddala kubanga repentance is turning noddirayo ddala eri mu Katonda noweekwekeeyo newebeera mu kusaba nobeera mu kwekwata ku Katonda noggalawo ebyaggulwa noggalawo naye saabigala nasigala nkola emirimu gyange nga ndi bize ng'okusaba kale nsabayo casually nga wataali kiriwo yes nga wataali kiriwo era kwekwatagana n'omuntu omulala oyo omuzungu naye ne tutatambula bulungi ne muta kati ate wengwira kwono nga nzize Uganda okitegera nti naye yasanga era waliwo ki gaapu weeri teyaggalwa muwaatwa gwali gukyaliwo kati nga sitaani asobola okuyitamu era n'akonectinga kyova olaba era yakonectinga kubanga nzijjukira life eyo gye namala e UK gy'emyaka 2 nali siri really nga ndi mu Katonda yes naye nga si nnyo sisaba nnyo sikola ki ku Saturday nenyweramu ka wine kange akatono yes wenkoze nga nkoye nga nkomawo nga nteekamu ka music nga nzinamu awo no kaliro zina manyi okuzina sebo Sami tugende mu maaso manyi I know era nzinira Yesu so kati kitegeeza we tuba tulina kye tugenzeemu ne tuzuula nti nsobi Mukama n'atuyamba ne tukivaamu tuba tulina okusaba tuba tulina okwenenya ne twenenya okwenenya kukulu nnyo kubanga womala okwenenya then you are ready to turn away from everything that is ekyefaananyirizaako
nga evil. Ekibi kyonna kati nali nyina okwenenya nenva ku mwenge nenguvirako ddala nemmanya ne mistakes ez'okubeera nti nywamu kati nga tekijja kukola. Nemmanya ne mistakes nemmanya nti kati nyina okwegatta ku balokole bannange, nyina okunoonya ekkanisa wenkuŋŋaanira mbeere ne baganda bange betusse ekimu betutanywa mwenge betusanyuka ne tunywa soda waffe oba obutunda bwaffe ne tuba happy ne tuba okay. Yes. Naye abantu bobeeramu nga gojja kunywa soda bo banywe emyenge era bajja kuyiiramu ogambe obeera tempted to do what kiba kyangu so oba olina kutaningira ddala 18. So wata ebyokuggalawo emiwaatwa ejaggulwa tewabigendamu. Yes. So kyola kyayanguyira omulabe okuddamu connecting. Yes. Yaddamu na connecting naye ku luno I don't kuluno tozannya. Ku luno ndi serious naggalawo nenteekako enjegere nenteekako ne kufulu zino baziyita batya ziri ewo. Ay valida. Ezo zi Solex. Ogenda kuzipita ku seti kuno. Valida. Kati mumboze eno. Embanga so okuva gye twatandikira. Oba oliawo oli kye yandigambye nti ekizikiza kyegatta n'ekitangaala. Ngenda kibuuza ndaba engeri gy'okiddamu. Mbadde mmanyi ekizikiza ekitangala we kijja kino ekizikiza automatically kivaawo. Sisobola banga ndi wa kitangaala nenfuna ono gw'ogamba nti wa kizikiza ne mukubamu ekitangaala kyange ffene tufuuka ba kitangaala. Kati yali mistake wonna w'otandikira. Kati ekyo kye nalowooza nange. Naye Bayibuli eri clear. Bayibuli egamba nti teweegattanga na mwenzi. Luli ekyo kyawandiikibwa nakiwa. Teweegattanga na mwenzi kubanga mujja kufuuka omuntu ogwo ojja kufuuka nga ye. Okitegeera. Ate ne tugamba nti ekizikiza tekyegatta na kiki. Yali badde tugamba nti ekitangala we kiri ekizikiza kirina okudduka. Naye Yesu yatugamba nti muli ttaala. Teri ayaka ate ne yeekweka wansi waki. Toyisobola kuwasa ttaala n'ogiteeka wansi wa kitanda. Oyina kwaka oyakira abali mu kizikiza balabe. Naye kati ate weegatta eno kino kirala ate. Okitegedde? Kino kirala. Kino kizikiza kye yayogerako. Abantu tulimu ekizikiza, mulimu abantu abalimu ekizikiza, mulimu n'abantu abalimu ekitangaala. Mu nsi. Mulimu abantu abalimu light, mulimu abantu abalimu darkness. Kati yeyo darkness Mukama gye yali ayogerako. Anti kituufu ngitegedde. Darkness eri munze sami for example. Wensanga Farida alimu ekitangaala. Tampangula. Talina maanyi ago. No. Amaanyi ago Mukama yagalina. Anti ekitangala wembanga ekitangala kyeza gwali ekitangala kyolina olimu Katonda. Ndimu Katonda. Yes, kati Katonda oyo akulimu. Aswanze kumpangula. Kizibu mpozi wemuba bafumbo nga mwafumbirwa nga mwali mwenna mwali mu kizikiza omu n'alaba ekitangaala. Kwera wembadde nzija. Bayibuli egamba nti oli takola ki waba akulesse muleke ekizikiza we kiba kikulesse kireke kigole ki kigende naye togenda nakyo. Kati natugamba nti tokola kiggwa ate togenda kubanga oyinza okumwakira n'akola ki n'alaba n'ekitangaala naye omwakira otya mu bikolwa mu nkwagala. Agenda okulaba omuntu eyali amukuba tokyamukuba. Agenda okulaba omuntu eyali eyeyisa obubi kwegamba agenda okulaba nga Yesu onazze mu bulamu bwo mulalamu ayina byakukyusiza kubanga abantu balaba n'abaana balaba mukyala wajja kulaba gambe Sami luli bwe yali
siwaali kati Dulite yalekanga za kameeza ne kati ayinamu omutima ogulekawo 2 okitegeera ayina omutima luli wolekawo 2 olulala nalekawo 5 ne yeekanga olulala agenda okulaba ogamba walokoka agenda okulaba ng'omusuuliddeawo 2 ategera agenda alaba change mugwe amanya kati ekyo kye bayita ki okwakira omulala through actions kati ngenda kuwa situations sister ali eyo ayina bulaaza we bamanyagana baagalana naye amazima gali nti ono muyisiraamu ono mulokole awo Bayibuli etugamba ki anti era ekyo kyekizikiza n'ekitanga anti awo eŋŋamba kyawo neesonyiwa omuntu wange woba wamufuna Pawulo atugamba woba wamufuna nga mwembi kyekiri kyenkugambye nga mwembi mwali basiraamu omu n'alokoka ku luno ffenna tetwali basiraamu ndi mulokole bulaaza oba sisita wange oba nze ndi bulaaza sisita oba ndi sisita bulaaza gwe nnina mulokole musiraamu kale oba wa ddiini ndala yona ne si mulokole naye nga wamufuna omaze kulokoka already ndi mulokole nga namufuna ndi mulokole ekyanti Bayibuli etugamba ekizikiza tekyegatta na kitangaala anti nenkubuuza awo nkola nti awo njagalawo ansa nete ekibuuzo kya awo njagalawo ansa nti kati nkola ntya sisita wange mute oba bulaaza wange mute tetubaako tetweyongerayo tukomaawo muyina kukomaawo waliwo okusosola okusinga okwo nti oba osasodde kati awo twawukanidde wano abasiraamu akugamba nange tondetera wano atali muki atali musiraamu twawukanidde wano ne haja ajja kugamba saagala wano muki babayita babaki mukafiiri babayita bakafiiri twawukanidde waawo bayimanyi ffe tulina okuba banjawo tulaga laavu tulaba keya tulaga ekyenjawo naye tuba naffe tuli welcoming nga bali so what happens woba already ng'oyakiddwako already omanyi Yesu woba already ng'omanyi Yesu tosobola ate kukola ki omuntu oyo gwoba ogenda naye oba weeteeka mu target oba weeteekamu osobola okumwagala naye si bya laavu biri ebyobuliri ndi ku bufumbo n'omutwala n'omwanjula tuli mu muntu wange nze njagala kumanya settinga for disaster katansa njifunye oba wesettinga for disaster kubanga wogenda n'omuntu ng'oyo kati nze mba kugenda n'omuntu oli kubanga Mukama akulaga Mukama ajja akulaga mu birooto mu visions n'omuntu yennyini namukubikkulira n'olaba agayisa gagaki agabi Mukama ye abikula kasitoba ng'oli musabi ne woba nga toli musabi kasitoba ng'oli mwana we ngo subscribinga ku ye ku Katonda agenda akulaga omuntu ono nti muki si mulungi si mutuufu si ye wuwo okitegeera oluusi omusajja oyo gwola bayinza n'okubeerayo abasiraamu bamanyi bafuna babeerayo nawe mukazi kati akuleze mbooli namba 2 nga naawe weeyingiza mu kufuma mbunze ndi namba 2 mbunze nja kusaba kikole ki oba ogenda kukugwa kubanga ojja kutuuka mu first of all spiritual life yo tejja kusigala kyekimu you can't pray kubanga tajja kukkiriza katugeze tanyinaako buzibu ne waba takuyinaako buzibu spiritually temugatta temusobola kugatta era wotandika okusaba ng'ebibye bikubwa abajja kumanya eri nsi ya mwoyo aleka waliwo ekitagatta ajja kumanya nze nabeerako n'omuntu obwatyo gwe natandikirawo okusaba ennyo manyanga we natandika nali ntandikiriza okutandika okuwulira enjiri ye nga sinnalokoka sinnaddamu kulokokera ddala natandika okuwuliriza enjiri nga naye ndina omuntu omusiraamu twali basiraamu that time nga nanage ndi musiraamu naye nentandika nze okuwuliriza enjiri nga ku Sunday mpuliriza ku njiri ekiro nga naye waliwo omusumba yasabanga oyo mukisa nayinza okugamba kibulanketi simanyi nkikutula biki munnange nga mbiteekako ne tusaba omusajja yaŋŋamba
naye gwe ebyo byowuliriza ebyo binjavuwaza kati byamuwavuwaza bitya okiraba nga tamanyi bya mwoyo naye yamanya kati nga nebuuza byempuliriza n'obwavu bwo bikwatagana yes lwaki kubanga yali alina byakola ebireeta ssente nga si byabwakati ndooza emizimu nga tegisobola kuoperatinga buki bulungi ewali light naye nga nali ignorant about what was going on. Kati mbijjukira luvannyuma eno mu bulokole ngamba amma kasita otandika okusaba ng'olina omuntu atali mulokole oba alina mu sitaani kubanga jjukira ennyumba tulina ennyumba za mirundi ebiri ennyumba yo weba teriimu Katonda erimu sitaani tewali nnyumba eriawo nga nkalu siriimu Katonda mutono ne sitaani mutono Katonda tabeera wali kizikiza sibeera eno n'eno tasobola tewali middle ground so it is either Katonda God or Satan. Okay. Kitegeeza kyangu nnyo ogenda n'ekitangaala kyange ate ye Katonda tabeera wali Katonda nti ekimuleetera obwa Katonda tabeera wali kibi kati walabe ewali ekibi ekizikiza so ekitangaala kyo kigenda kikola ki okay kuvaamu kale ekyo kinnyonnyodde kati tuli balokole n'omuntu wange mesebo twefuna tuli balokole netufumbiriganwa mu makubo amatuufu tuli mu bufumbo tubutambuza bulungi omukufa akyuse azeeyo mu bufumbo akyuse ebyobulokole bino kimukubye nedda kimanyi okumenya akyuse kubanga olugendo olwo lumanyi okuzibuwala nyina mukwano gwange infact si mukwano gwange sijja mwesibako nnyo omweganyi naye yali takyanoonyaako enewe simanyi lwaki naye yali mukwano yali ankubirako nambuuzaako ku kyano kuno naye yafuna omuntu we n'amuwasa ne babeera bonna omukyala n'akyuka bonna bali balokole mukyala n'akyuka to the extent nti ennyumba ewaka omukyala kumpi n'agifuula essabo naye bafumbo sabo tukola tutya n'agezaako byonna omukyala nga yeeyongera bweyongezi awo oba olina kigumira bugumezi olina kusaba omanyi ekireeta ekyo asinga amaanyi kati oli sitaani aba yamuwamba kati amuwamba ate naawe nga weebase bayibuli etugamba nti omubi we alaba nga weebase ng'aleeta eŋŋana embi ng'akola ki ng'asimbamu kati ebiseera ebisinga we mwebaka muba temukyasaba biki kyangu nnyo omukyalo oba omwami okukola ki kubanga ye sitaani ajja kuleeta ebibye kubanga ewatali Katonda wabeera waani sitaani gwe kasita weebaka n'obeera nga tokyasaba tokyakuŋŋaana tokola ki it is very easy okugwa mu bwenzi it is very easy okutandika okulimba it is very easy okutandika okukola ebintu by'omanyi nti biki bikyamu ogenda okulaba odivertinga mpola mpola olugira ng'oli ajja akugamba waaye njagala kutwalako tugendeko wano bintu byesibye olugira sitaani yaba afuna ayagala akakodyo akuleetera akakodyo konna akokutwalira ddala paka ku ttaka ng'ayinza okusetingawo omuntu oba kati jjukira we muba temukyasaba n'ebintu byammwe biyinza okutandika okukubibwa kati we bitandika okukubibwa wali ono nga afunayo amuconnectinga kuki ku ssabo waliyo omusajja gwemmanyi oba ku nabbi w'obulimba waliwo nabbi gwemmanyi yajja kusaba oba nyina omusajja w'amaanyi gwenkola ki gwemmanyi akava e Tanzania kati because of the challenges you have ate nga toyina amaanyi ga Katonda nga ne Katonda oluusi osobola omwerabira kubanga ye sitaani wajja kuziba amaaso nakuziba obwongo nga tokyakola ki nga tokyategeera challenges kasita zeeyongera nga zikuziba amaaso so kyangu nnyo omuntu okujja n'akugamba tugende n'okola ki n'ogenda naye ng'omuli mu mutima ogamba ndi mulokole
kitegere naye wootuukayo eri ate bakuwamba sitaani ayinza okuwambira ddala n'otandika omutrustinga kubanga akulimba asobola okubuulira ebintu nga byebyo because these are familiar spirits. Yes. Zisobola okugamba kino kiri ne zikutandika gula kino kola kino wano tugenda kutereeza awo oba oleese sitaani olugira nga akugamba twala kana akabbo katwale wansi w'ekitanda olwaba takumaze kati oli waaba tasaba oli munno naye aba akola ki ye ayinza okubeerawo nga tagudde nnyo ate nga ggwe naye aba ali affected because she can't pray in such situations. Kituufu naye kati Farido batompadde buvunaanyizibwa bw'amaanyi kubanga mu mwoyo buli omu alwana lutalo lwe. Era kituufu ekyo. Kati batompadde nnyo responsibility etali yange okulwana olwange nga yenwana n'olwono. Badde mmanyi ffena tuba tulina kutambulira ku level y'emu. Bayibuli egamba nti omu ababiri oba singa omu kubanga omu waagwa omulala akola ki omulala ayimusa munne anti onnemye ngezezaako ogudde it is okay nzikiriza naye kyeŋŋamba nze ku level yange engeri gy'oguddemu onnemye nkuyimusizza ebbanga lyonna onnemye mwaka gumu 2-3 weeyongera kuba musamize ninde ku nzita abasinga baseparating kikkirizibwa tekyalikirizibwa naye it is the situation, it is the way to go. Kubanga sitaani ono tajjaganya bufumbo buno era kuyimirira kubanga ye sitaani is there to kuba omwami ono yaŋŋamba omukyala yamulemya ne Uganda akulemya kati n'azuula nga ssente zaaweereza ng'okulabirira omukyala woga nti ono omukyala we yakuzaalira abaana yazuula mu ssente zaamuweereza kati ate zaakozesa okwongera mu ssabo lye okategedde zakozesa sima oba basuubula mu ssabo nangeri zakozesa n'ayongera mu kapito ayinza okuba embugo n'emmwanyi era eyo gyali ewaka ono omwami we yavaawo nga bamulemesezaawo lyafuukira ddala ssaba eriwedde emirimu kati oyo akola atya aguma na kintu kye aba alina okweyawula aba alina omweyawulako n'asooka n'afuna amaanyi agasaba kubanga mu nju eyo tasobola kusaba kubanga already oli w'amaanyi yes aw'amaanyi yafuga era w'obeera mulokole ne mugwa oli omusamize akuzingako kubanga oba tokyalina maanyi gasaba oba tokyalina maanyi gakola anything abakuwamba kati oba olina kweseparatinga mukama akuwa ekisa n'omanya nti nyina okuddukawo wano novaawo then n'otandika kubanga wodda wabweru otandika okumanya ki mukama afuna engeri gyakuzibula amaaso n'omanya no this is not wrong n'ofunayo nekutwanya okutuddamu okukola ki n'ofunayo n'abakuyambako okuddamu okukola ki okuyimirira yes kati then awo osobola okumusabira omukyalo ono ate n'olwana kubanga bino ebintu byetaaga maanyi sami you can't just olina okuddayo n'osinziira ate n'oddamu n'oyimirira awo n'olagira emizimu okola ki otherwise ojja giragira gikukuba ekibooko bagireeta bagisenza ate gwogisumbuwa ogigamba muve wano tosobola obola bwaba alina okusooka neweeyawula n'ogenda n'ofuna ku maanyi nodda omanyi incidents zino zenjala okukuwa abantu baziyitamu era kati oyayiriza okuba ali eyo nga ye kyayita maybe n'omuntu we si bwenzi oba si busamize naye nga ate kati omu ku bo yatandika obwenzi bwe yali talina supa so kati njala kuwandala ndi mulokole muntu wange mulokole naye bazadde b'omuntu wange sijja kulonda oba musajja oba mukyala bazadde b'omuntu wange kankiteekewo kale bo basamize taata ow'omukyala in this case agambye omwami omulenzi ono omwana
togeza n'otwala muwala wange. So in this sense abazadde baganye. Naye nze n'omuntu wange tuli balokole era ffe twakkaanya. Tukola tutya? Obadde okimanyi ebitundu 46 n'obutondotondo 4 be baana ab'obuwala abava mu ssomero buli mwaka nga bali wakati w'emyaka 15 n'emyaka 18. Ebbula ly'essente ebikozesebwa mu nsonga zaabwe ng'abakyala bye bimu ku ebyo ebibaviirako okuva mu ssomero nga bakyali mabujje. Unique Media Menstrual Empowerment 2026 twesoboddeyo okubeera omukisa eri abo abatayina. Twegatteko tudduukirire bannakazadde b'eggwanga abenkya engero 11:25 emmeme gabagaba inaagejjanga afukirira naye alifukirirwa waayi ekyo ekitono ky'oyina kiba omukisa eri omulala nga tufunira abaana bano ebikozesebwa omuli reusable sanitary pads, sabbuuni, shavers, engoye, ebbaafu oba bucket na kyonna ekikozesebwa ky'osobodde ky'olabanga ekitalina makulu gy'oli kya mugaso nnyo eri omulala. Obuyambi osobola okubuyisa ku noti 786 noti 26 okugaba gwa mutima eri oyo yenna akiwulira wabula si kyabuwaze ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano 2026. Unique Media Menstrual Empowerment. Nga taata akoze atya? Abazadde in this case kangambe bazadde wadde njogedde taata bo baganye. Baganye eki? Obufumbo. Bagambye ffe muwala waffe tetumukuwadde. Ontegedde? Naye nze n'omuntu wange mwagalana, ffe twagalana. Naye abazadde bagee ffe tubikola ki? Tetubiriimu. Kiddako kyawo. Awo omuntu oyo walibadde omuta. Omuntu nga mbazadde bo bamuganye. Kiba kirungi n'omuta. Yes, kubanga abazadde ebiseera ebisinga balabira wala. Anti bali basamize. Abazadde basamize. Abazadde tebakkiririza mu ddiini ya mu bulokole bwaffe. Bo bagamba nedda tuganye ffe ng'abantu. Ffe nga bataata. Balina okuba n'ensonga. Aganye yetakuwadde mukisa gwe. Aganye. Ng'ekyo ekibuuzo kiri tricky. Olowooza sikitwalire musumba. Okategedde? Baganye. Awo musumba nga ayinza okugamba mugende mu maaso kasita muyina abazadde ku kyaki. Taatawo abasumba bammwe basobola obbakola ki? Obbagatta. Bano ne mubeesonyiwa. We tufuna ebizibu. Era mudda mugenda mu bazadde. Mugenda mu bazadde bali ababagasa ab'oku kyaki. Tulina famire 2 abantu abalokole. Kituufu naye bali tebakyalina mugaso kati. Baba n'omugaso naye kati abantu bali mu kizikiza. Ali mu kizikiza akutegeerera. Anti bakuganye. Bakuganye lwaki? Balina olukusa olukugaana kuba be bakuzaala. Naye awo omwoyo omutukuvu yaba alina okukolawo. Aba alina okugayidinga. Nagamba go ahead. Kubanga era ndabeko incidents nga babaganye abasumba ne bateking over ne babafumbiza ne bigaana nga tebalina kujulirira abazadde bali ababagaana. Yes, kyekyo kyenkugambye nti abazadde bakola Katonda abakozesa. Yes. Yadde basamize yadde baki abazadde Katonda alina engeri gy'abakozesa. Era omuzadde waba aganye omuntu tolemeramu wali badde omuta kabe mukwano gwo omuzadde ayinza okugamba oyo no mukwano gwo ngaki wali wesonyiwa omuntu oyo si mulungi. Nze jjajja wange yaŋŋaanako omuntu edda omuwala yali mukwano gwange naye omuwala oyo kyeyantuusaako yaŋŋamba naggamba naye yaŋŋamba nga sibiraba nakitegeera naye omuwala yali anzise ŋŋamba olaba nze namulabira waba bazadde balaba Mukama ekyabateesaawo Katonda bakunsi. Yes, balina kye balaba gwe kyotasobola kulaba. Balengerayo. Yes, balina kye balaba gwe kyotasobola kulaba. Era ebiseera ebisinga abazadde we batali mu bufumbo tebuprosperinga. Ekyonzikanya naawe. Tebuprosperinga bufa bwonooneka.